Minisita avunaanyizibwa ku byamagana Bright Ramirama alaze obwennyamivu olw'endwadde z'ebisolo ezigenze maaso nga zisisaanyaawo amagana kumpi ebitundu 2 ku buli 100 ebyamagana mu ggwanga. Singa tetwabulwanyisa twandibaddewo n'ente n'emu wano n'amagana ate butta n'abantu naye tugezezaako okubukontaininga ate twagala kubumalirawo ddala. Minisita Ramirama agamba endwadde zino eziva ku kulumibwa ebivu nnyingi nnyo ezisaasaanidde ebitundu omuli ebyo ebyamambuka g'eggwanga obuvanjuba ssaako n'amasekkati g'eggwanga. Ramirama alabudde nti endwadde z'ebisolo bino kumpi ebitundu 60 buli 100 zisobola okukwata abantu, ekintu eky'obulabe ennyo era ng'abantu basaanye okuba nga bazeegendereza. Kaweefube minisitule gw'ekoze okulaba nti erinnya enfeete ku birwadde bino ye y'okulaba nti abasawo abajjanjaba ebisolo ate bakwatagana n'abo abajjanjaba abantu okulaba nti ebirwadde bino bisaanyizibwawo. Tugezaako okulaba nti ebivu tubigirako ddala ate okubimalirawo ddala tulaba nti tujja kukola ffenna nga Uganda kubanga ebivu tebirina boundary. Tukola ne Kenya, Tanzania, Southern Sudan ne Congo okulaba nti ebivu tubimalirawo ddala. Ono okwogera bino nga eggwanga lyeteekerateekera okujaguza olunaku lw'ebisolo olubaawo ennaku z'omwezi nga 25 buli mwaka. Ndi Paulo Matovu ku WBS TV mu Kampala.